Kale tewali buzibu ate nakola ki? Tewali buzibu ejja ngombereko wano kumpi. Just nkubeeko lw'esikuulu. Totya ajja ngombereko wano tufuwa. Manyi wembeire munaani. Bakumisirefu. Ennaku zino zituufu. Anti ondabirira. Naye kati lwaki tewangambye ne tugenda ne tuzunga ffenna? Embeera mu bali bakyaliba. Ebiboozibozi bye tubeeramu oluusi biyinza obutakunyumira. Tobulaba njagala kuba kutambula ne tutambula. Babiri. Obukulu. Wangi nyabo. Mujebale. Kale nyabo, mujebaleko nyabo. Kale sebo. Nsanyisa okulaba. Nange bwentyo. Oli bulungi. Okamala obukamazi. Abewaka bagamba. Abeka balungi. Oleseya ani nani? Eka. Omusajja ovunaanyizibwa nga nze. Ekyo ekibuuzo bakibuuza. Naye ennaku zino mwatusobera. Mubeera mwekka. Naye nze bwe mulitandika nammwe okutubuulira abatukyaza be muleka ewammwe nange nja kutandika obaddamu. Ate kati mukulu nze akukyazizza. Kati nina eddembe okukubuuza buli kyemba njagadde ate olina okukinziramu. Kati abeeko oleseyo ani nani? Abeeka ndiseeyo omukyala gy'ali. Yeka. N'abaana. Nguliza kuba tulaba. Batulaba abalungi. Nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo zino eza BBS Telefina. N'abakulu abankyazizza. Neyanziza nnyo neyanze. Aromatic egamba ki? Aromatic gyeri nnungi. Ensonga y'olwaleero ya Climax live on stage. Bannakampala kakasa bagwesungidde ddala bulungi. Olunaku Friday, Saturday, Sunday. Naye nga tetunatuuka awo. Abantu babeera n'ebibuuzo bw'olumu babitubuuza naffe ne tutasobola kubeera nga tubiddamu. Ne tugamba oba oli awo one day one time n'akyaza omukulu ndifuna chance ekola ki? Emubuuza. Bayogera nnyo ku kintu ky'obuyiiya. Obuyiiya bw'okozesa n'oleeta series esooka nekola bulungi n'oleeta ey'okubiri nekola bulungi. Abantu baali bakyatenda best friend ne baleeta Climax. Ate Climax ne bagamba nti esuse bususe. Oba oli kulaba atulaba ali eyo yandyagadde okumanya aliwo wakikola atya? Ndowooza ekisookera ddala nja kwebaza Omukama Katonda kubanga buli muntu akola amanyi akola kirungi. Naye ndowooza bwe kigenda katale abantu ate bo ne batandika okulondobamu. Kyovala ebiseera ebisinga nze siwakanya akola buli muntu akole ki? Akole. Era nvumirira nnyo omuntu ate avumirira ebya banne. Kubanga buli akola amanyi akola kiki? Kituufu era kirungi. Naye nti akatale ke kasalawo. Naye nti nze kye ntera okutunuulira ze emboozi ezikwata ku muntu owa bulijjo. Okuzannya ekintu ekirinaanye omuntu nti Nampijja ekikulinaanye. Kye kyangu ky'okumanya omuntu okutegeera okusinga ekikulya waki? Ewala. Nze engero zange bwe nti bwe nzikola. Nsooka kumanya ebiri mu bantu mutambulira, obulamu kimwe tutambulira ne ntandikiraawo. Okonya ku kyogamba nti abantu abasinga bafiisa ebyabalala. Ate otera obbiwulira gye tutambulira mba oyo olubowa mukisa, oyo olubowa mukisa, ebintu bye byakola simanya biri awo biri bitya. Mukisa. Abo Katonda abasaasire ate ali abawo okumanya. Kubanga ebitabo ebitukuvu bitugamba nti omuntu ow'omukisa aba wa muki? Wali atayagala mukisa. Omukisa tusaba musabe Katonda n'agutukola ki? Ne bw'oba ng'oli mugezi nnyo n'oba nga gw'osinga okutuusa ebintu eby'amaanyi wano naye nga tolina mukisa tebisobola kukola ki? Kati nze oli bwagamba nti bwakozesa mukisa ngamba bugambi alhamdulillah kuba Katonda yagukola ki? Yagumpa. Ekyo si kyegaana. Naye beerabidde nti omukisa gutambula n'okumanya. Kituufu. Katonda tasobola kuwa mukisa n'okumukola ki? Okumanya. Ekyo kye beerabira oluusi kyo bakirekayo. Bawuza kiki? Naye omuntu tosobola kubeera nga kw'oli okumala emyaka 15 nga tomanyi kyokola. Kitegeerekese nga tomanyi kyokola ki? Emyaka 10 kati ayogera ekyo yaba tamanyi ani gw'ayogerako. Nze bwe kirowooza bwentyo. Wali abaana abali abato nga baagala okujoyininga Aromatic naye balina endowooza mu bo bye bawulira nga boogera Aromatic omukulu atwala bawala bokka, atwala bawala beeru, atwala bawala ba bubina bune. Mutangaze muko. Atwala bawala beeru. Bawala beeru. Babubina. Babubina.
baki bebo simanyi lwaki balina endowooza bwetyo kubanga nze mu kibiina nyinamu abawala ab'enjawulo nyinamu abeeru nyinamu abaddugavu bonna mbakola ki obalina naye nze kyemanyi ku bantu baffe bw'alaba ekintu ekirungi anoonyamu ekibi oba ensobi yejja ayagala akole ki akulembeze kati lwembeerawo abantu lazima anoonya waayitira alabike nti akokota neffe twaniriza buli muntu tetuliko kala ya muntu tetuliko nfaanana ya muki ya muntu abawala abalinzi tubalina mu kibiina bwe bali bayitirivu sulaiti mulimira mukazi musajja ate muzeeyi ate muyindi katongola asumaani mwali musajja ate muvubuka abbe muki muddugavu ate musajja kakati kyebaagala mpozi kyetuyinza okugamba nti ennamba eyinza kusingako nti eyabakyala esingako ey'abaami eyabakyala esingako eyabaki ey'abaami era nga bwekimanyi nti era ffe abaami be bagamba tuwase abakyala abangi toyinza kusanga omukyala nti alina abaami bameka babiri owesanga be basingako obungi kati gwe otambulira kwekiri kuki ekyabakyala abangi bwekiri mu butonde era ne bweneekanga nga wano ku BBS telefina ojja kwisanga abakyala be basingawo bungi abasajja tuli batono tuli baki ate abakyala baki bangi kati omwana ali yandyagadde okutoyina nga aromatic akola atya tulina essimu y'ekibiina firimu zaffe ziba ziggwa kuliko ennamba ezo zitambula za office bazikubako ne bajja ne babuulira nakati oba waliwo ekiseera we kituuka ne muba nga temukyayingiza ng'ekibiina tekikyayingiza kati tuwandiika buli january ebiseera ebisinga tuyingiza kitegeeza ayagala agezeeko january naye ate oba oyinza okulyawo nga olw'omuntu anga alina ekitone kye nga akirina kirungi tusobola okumuyingiza wadde se tuli mu january njagala twogere ku industry eya movie at large okutwaliza wamu nga tusinzidde ku aromatic yokka okusinzira nga gwe bolaba ebintu ekula eyina weewagamidde bw'eba ekula biki byotunira n'ogamba nti okusinza ku kino na kino na kino ekula bw'eba eyina weeyawagamira era biki ebyo byolowooza nti byagiwagamizeewa nti ndowooza ekisooka kyenja okugamba nti industry ekula tugenda mu maaso bwe twatandika si bwe tukola ki kamera ze twakwasanga kati si ze tukwasa tuli bumu ebifo mwe twakuliranga kati si mwe tukola ki si mwe tukolera kitegeeza tukula tugenda waki tugenda mu maaso ebyokuwagama byogambye nti oba eyina weewagamidde ebyo ewagamyemu nga bw'omanyi nti ebyensawo oluusi si birungi tetunafuna tuteeka mirimu gyaffe bulungi nti weewano bwe tugiwa oluusi tebatuwa ekyo kyetugwanidde kukola ki naye nga tulina okutoba tulabike nti tukitwala muki mu maaso so eri promising etambula bitambula nange ntera obbagamba nti bwe twatandikira nga tuwaba musaala n'essaawa zino omukulu atuweera ddala sente banaffe tufa tugezaako okuba twatandika shows nga tufuna abantu 3 bana 5 tuli bumu naye tukube ennaku 3 nga zonna zijjudde 3 nga zonna zikoze kitegeeza nti tugenda muki mu maaso twebaza mukama katusooke tujja okuza bakama baffe tukomawo tugenda katukuba nga twogera ku show ya Climax ku Friday Saturday ne Sunday ku Theatre La Bonita katusooke tujja okuzino tukomawo tabavaawo